wakati mu lutalo olugenda maaso mu palamenti y'eggwanga erya Uganda ng'abamu ku babaka ba palamenti abaviira ddala mu kibiina ekya NRM wamu n'abo abava ku ludda oluvuganya ko n'abamu ku abo abali mu kibiina kya NRM naye nga bakkiririza wamu ne bannayuganda naddala abalimi b'emmwanyi wakati mu lutalo olwo ng'ekitongole kimanyiddwa nga UCDA oba Uganda Coffee Development Association ekitongole kino nga gavumenti yaleeta ekiteeso oba proposal okulaba ng'ekitongole kino kijjibwawo bulambalamba era nga kigattibwa ku ministry ey'ebyobulimi, Ministry of Agriculture. Enga eno ministry eyaliwo nga ekirime kya vanilla kisaanawo, ye ministry eyaliwo nga ekirime ky'ekiga kisaanawo, ye ministry ebaddewo nga ebirime ebirala byonna bijja ne biba nga ate bisaanawo bwe bityo. Wakati mu lutalo nga lugenda maaso, bannayuganda bangi babadde basuubira okuwulira ku ddoboozi lya Katikkiro oluvannyuma lw'okuba nti yabadde omusaale mu kutambuza enjiri eya Mmwanyi Terimba. Wakati ng'obwakabaka bwa Buganda bubadde buyambako abalimi, bubadde busomesa abalimi mu bintu ebikwatagana ku mmwanyi, nga kiraga bulazi nti ekitongole kino ekya UCDA Uganda Coffee Development Association kibaddewo nnyo mu kuyambako abalimi, era ne Katikkiro wabadde nga atambuza enkwatagana oba nga atambuza enkola eya Mmwanyi Terimba abadde nga awagira ennyo abalimi b'emmwanyi. Mu kaweefube ono ow'okulaba nga abalimi balwana okulaba nga ekitongole kino kisigalawo, nga ne gavumenti erwana okulaba nga ekitongole kino kivaawo kidde mu ministry oba emirimu gyakyo gidde mu ministry evunaanyizibwa ku byobulimi oba Ministry of Agriculture. Ng'ababaka ba palamenti abamu basimbye Nakakongo bagamba tetujja kukkiriza, ng'abamu ate bo bagamba kitongole kino kijja kugenda era kirina okuvaawo kubanga ffe abamu tetwakulira ku mmwanyi, abamu nga bagamba ffenna singa si mmwanyi singa tetuli wano, nga bangi bakirabanga nti okujjawo ekitongole kino kalinga akagenderere okulaba nga banafuya abalimi b'emmwanyi oluvannyuma lw'okuba nti akatale kapaaluuka abalimi b'emmwanyi bafuna akasente nga kigambibwa nti gavumenti tekyagikola bulungi. Eddoboozi lya Katikkiro libadde lirindiddwa nnyo okulaba nga ku nsonga eno ayina kyayinza okuba nga ayogera, okulaba nga ku nsonga eno engeri ye gy'abadde atambuza Mmwanyi Terimba nga kimanyiddwa bulungi nnyo nti yabadde akulembeddemu olutalo olw'okusomesa abalimi b'emmwanyi, olw'okuyambako abalimi b'emmwanyi. Abantu babadde balinda okuwulira Katikkiro agamba ki ku mbeera egenda maaso ey'okulaba nga ekitongole kino ekiyamba ku balimi b'emmwanyi kyagala kuggyibwawo. Katikkiro wa Buganda ye agamba ki? Ng'ogyeko ababaka ba palamenti abali mu palamenti abataddewo embeera, ng'ogyeko ababaka ba palamenti abaggyeyo oluzungu n'olwali lwabula. Katikkiro wa Buganda twagala kumanya kiki kyagamba. Nkuleetedde akatambi gwa mpuliriza. Akatambi kano kasiibye katambula ku mitimbagano egy'enjawulo nga mulimu Katikkiro wa Buganda nga mu bigambo byayogera nze sijja kunnyonnyola nti nabitegedde nnyo, wabula njagala ogende mu comment section ombuulire ebigambo bya Katikkiro ku nsonga ezigenda mu maaso obiraba otya. Wabula abamu baabitapusenga ate Katikkiro alinza okuba nga abavuddemu abalimi b'emmwanyi, alinga eyawagidde ekitongole kino okuvaawo kubanga eddoboozi lye libadde lirindiddwa nnyo. Wabula yagambye ne omukutu gw'amawulire ogumanyiddwa nga The Independent genda kusoma 25 omwezi guno gwennyini ogw'ekkumi baafulumya amawulire naye ng'omutwe gugamba nti Buganda will grow coffee even without UCDA. Katikkiro wa Buganda ye yagamba nti Buganda ejja kusigala erima emmwanyi, ekitongole kino ne wekinaaba tekiriiwo nga mu bufunze kiringa ekitayina nnyo makulu. Sijja kuvuunula ggulire lino oba sijja kuvuunula katambi kano, njagala okeewulirire gwe kennyini ogende mu comment section ombuulire olowooza omukulu yali ategeeza ki. Kanve mu kalango nzije tweyongereyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo, eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kitazigolokwa UCDA tugadde kitazigolokwa yekenenye ebinnya n'owagaba byasimbye oba biri fuuti 10 ku 10 oba ataddemu obusa. Byenjogera njogera Luganda oba Lugereki balituukayo ddi?
tukimanyi nti gavumenti yeetaaga okufuna emmwanyi ez'omutindo omulungi n'okumanya gye zirimibwa nga bwe ŋŋambye, era ndowooza gavumenti esobola okukituukako ng'ekozesa abalimisa, kubanga akawaayiro n'aba 10 kagamba nti wajja kuteekebwawo abalimisa. Omulimu gw'abalimisa gujja kukuwa magezi, teekamu ensalosalo, sima ebinnya, emmwanyi ziwete, eddagala ng'ofuuyira obuwuka kozesa lino, tokozesa liri. Abalimisa mubategedde? Kaakati abalimisa abo bekyetaaga kubongerako mirimu, bafune ebifa ku balimi mu kifo ky'okwewandiisa. Omulimisa ajja ewange n'aŋŋamba emmwanyi zo nzirabye olimye bulungi naye wamuteekawo ensalosalo, yo olina emmwanyi mmeka? Nti nnyina emmwanyi ebikolo 10, ettaka lyenkana ki? Yo olima kikolono oba erayiti? Ng'omulimisa awandiika ebibala ebyo gavumenti esobola okubifuna. Ngateeka bubiriza Vincent Nwagaba, ndowooza nti muntegeera. Abalimisa mwe bali mu tteeka bwe baba bakola emirimu gino, basanga abalimi gye basangibwa nga babuulira ekika ky'emmwanyi, obungi bwazo n'ebirala. Mu ngeri eyo gavumenti ebibalo bye yeetaaga ejja kubifuna ku bulimi bw'emmwanyi nga abantu tebakaluubiriziddwa. Mu ngeri y'emu abalimisa basaana okulambula abalimi babayambe okuteekateeka ennimiro zaabwe, so si kugamba nti bajja kusooka kwegenneenya buli nnimiro. Ate mu tteeka lyerimu akawaayiro 54 dda kagamba nti omulimi yenna anaalagajjalira ennimiro ajja kusibwa emyaka 2. Ebigambo nga bw'obiwulidde nga bwe mbikuwadde bw'obiwulidde. Mukutu gwa Radio Zone TV obatonaba kubanga osubscribinga kikole tubeere nga ate tutambula ffenna. Ebigambo ebyo njagala ogende mu comment section ombuulire obitegedde otya, obiraba otya, olowooza omukulu ye ali ku side ki? Tukira ebigambo yazze nga bitambula ebbanga lyonna gwazza agoberera emikutu gino, ky'omukulu yandibanga ayina abakulu bakolera ku side y'emu. Kakati ojja kumbuulira gwe yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira engeri gy'otegeddemu bino n'engeri gy'osobola obitaputamu. Genda mu comment section gy'oba oteeka endowooza yo, tujja kubanga ate tutambula nayo. Mwe n'abanga obeerera ku mukutu guno kyemukola kya mutawaana nnyo naddala gwe yamala okusubscribinga, nja kukusaba ogenda otuwa ekigalo ku nsonga eno kubanga gy'okoma okulikinga information gy'ekoma okubeera nga ate etambula buli muntu yenna n'abanga amawulire gamutuukako gwe munange ampuliriza ku mukutu ogwa Radio Zone TV. Ate naba kubanga osubscribinga kikole tubeere nga ate tutambula ffenna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amannya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'eddwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddwa okubeda nedda edduwa zaabaawo, edduwa zisomebwa, omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.